mulabe ku musajja wange gwe bampadde bannange era namutwalidde ddala. Pola banaye nsanyusa okulaba mwana, nsanyusa okujjako gamba nsanyusa okulaba mukyala. Nsanyusa okulaba mukyala wange. Banaye mwebale abayite kinsanyusiza mutunoonyeza abantu ku intaneti ne tutuukawo nga balungi ntuuse wano akakyala kano si kabi naye nga kinsanyusiza olina bizinesi otunda ebintu byo era mbadde nzize kuwagira ng'amazima nzize kuwagira naye era nzize kukakasa oba siwa. Anyway njagalayo ogenda kunfunirayo kitooki ewaffe tulina abadde tuli wano ku Cornerstone. Tuli wano Cornerstone Plaza Kafumbe Mukasa shop number AB94 bannange. Mujye mutuwagire mu bizinesi yange ne omwami wange omulungi nange bayange kati efuse yaffe babanga musajja yagikolera omusajja nti bizinesi yaffe eri wano Gini Electronics and accessories. Tutunda buli kimu okuva ku fridge paka ku woofer. Omuntu yenna ajja n'agulawo akantu jangu mu inbox oŋŋambe miki akakazi sure. Nja kutandikira awo. Mukyala bubi kyekisiza okunsanyusa. Guno mulundi ndowooza okumitinga ebyaddala ddala mulundi gwaffe gwakubiri naye mutuuseko si mukyala mubi era si mubi. Anyway ekiriwo bagambye omukyala namubba era mbadde nzize konfaminga oba biggwa naye nga ekinsanyusiza ntuuse wano bayitawo ku Cornerstone Plaza. Omukyala ono alinawo ka bizinesi ke. Bizinesi ku mukyala nnene nnyo era mukyala mukozi. Ani atayagala mukozi ku nsi buli omu gwanoonya. Olina omusajja anti noyinayo era bawona omukyala owaddala bikyuseemu internet emungabidde naye ng'ekindese wano wamma all in all muwagire omukyala ono atunda TV, atunda woofer, atunda flyer, fridge, sound bar, kettle, yenna n'ebintu ebirala bingi. Ayina ne kafaani kano ka sex. Owe mubanga temuyina ka esi mu nju nga mugenda mu kikolwa okateekako n'okamalayo mu maximum